siruteganye ebiwatontuuse n'ekiteeno bwe bandaba abazinyi besiba bisenso temunnenya kulwayo nnyo mbadde mu balonzi nongamya gita yange nsakkula ebirungi banyabo nnina eddagala linyiga kiwundu kwerina luma nkusabye n'okuma amasajja ompiseyisa ebbandu esingo ne mukyakwe bawoza kimu obwavu bwagala kubatta bwe mbabuuza kyava ku kibasonga ku muzeeyi gwe ŋŋamba mwami gavumenti mwatulimisa vaniro kwagala okukuuka newabula wekkolero walituukira ati abalimi b'entungo kossa ne mulinga maziga ge bakaaba gajjuza ttulamu mwatulimisa kalali ng'ali ku kabeeyi bwe yali akuza akatale kadduka misinde n'obusaanyi twalunde yabufuna mwani Uganda yaleero egenda mu kiwongo abateseze eggwanga njagala okubuuza temubanga mwaligulanga tuli mu birooto bantu banjiko emulago bafa lwakuba mmwe omusaala gw'abasawo muba wa buswazi tesisuubira dokita kunyiga kizimba keeka yalese omwana akaaba lwa sukaali ddagala erireetwa nalyo liba lyakeba nnyo kyokka neribbibwa abakulu bamuba kukiye kikonaleba olwalo twali bwa bulaaya nawe lwalira emulago omudduka kikiye kwini bwe yali ajjano mwakola amasanga emiti gye mwasimba mwagisalawo dda bannamateeka mbuuza mwasoma bikiye newabula yavaayo wabira ensobi eyo amawanga gabeeri gakola amameeri n'akagaali katulema amazima okuweesa kawajoolaga ggwanga nga kiri buweese kyamagezi kyendabawo boggaba emidaali eyalwana n'ensanafu agabirwa omudaali kamire kutuzi nkomewo tunaabulonda okunoonyereza nga nnyumya ebituufu n'obutya obusosola amannyo buva mu bazungu ebibira by'okwaffe mulimu abikajjo emiti gino egyaffe mwagirabamu ki eŋŋaneego ya capati mbweva mu bulaaya ku ttaka lye tulina eddungi n'ensi gyeragawa musiganusa obalaba bava mu bulaaya nsanga kwaluwa paaka atunda businema nabaddeko ebusoga gye balwalireyo nalabye nga bangenze ekiralo kyente mifaliso mivundu nnyo girwaza n'okulwaza ebikubira ebusogo baba birimeyo nalabyeyo obukolwa nga buzaalirawo nembuuza omutima n'obuba buzaaza empita omusajja omu mwami lwabirire nembuuza omusawo n'obwoma obuzaaza omusawo yazzeemu ng'ali mu miranga gy'obusawo twabuleka tukuba buloka kolera 15 tobanjira mwaka mwana wasoma siniya ng'asaba omutwalo bakuweereza omukazi ng'alumwa kuzaala zaalira katoki mbu lwaki takufeeko wano omweyigganya abavubi bakubwa kibooko n'abamweramu abasiba mbu bavundireeyo kuvuba obubi nkimanyi ekyo kibeera kive naye obutimba bw'oyigganga bw'oyitamu mmwe kubanga leveni ebumanya ate bw'oyitawo otya ogoba omutembe ekyo kiba kibi nnyo n'oleka omuyindi wano atunda businema emaze emmanga ku ddyo nekkono eno nenzijukira toolwo ssente z'obugaali zaggaba ezo zaalibwa wamma baana battu neyanyagiza kyogamu kati ate mumusinza kwini bwe yali ajja wano mwagula zikamera mwaziteeka wanzirabe nze nnyumya ebituufu baana babbi bwe mulago tuzaalira amalaalo musaasira obulumi olw'enda y'abazadde nalaba mukafanda alwanira akawunga enguzi teriggwawo kalo ke Uganda by'oluguudo lwa nozani lwakoma muwewe Besigye bwayogera ne momosibati Generali omulabo yasuzaniranka akubbako ettaka lyogenda mu bukujje wano omukubisa ebyapa mwagala okutubba bwe tumala osasula ne mutugo bati
kesisi nkuyise njagala okubuuza konteyina ezikwatwa bibugo zisuula waye tombuzaabuza kkiriza ezo zibeera zammwe biteekeko amaaso tubalinze madda konteyina esula entinda mwangu okuginola kinnya ekiri mu paaka kizibirwa mwaka njogeddeko ebitono ngenze n'obusungu byakufuuka lw'ekiika kemunantabala byamabira n'ennyanja nkyali ku lisaaki mwenjo bwenkoze ekkaazi ngenze mu butaaka omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka enja y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabikayo ennungi ogenda mu ofiisi olina mbaga oba owujjaddemu ewaka tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna office dresses, chief pants, party dresses ne casual ate mu abambazi b'empale oyagala blouse sikaati nammwe tetubeerabidde tulina blazers ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo Collections tulina ebyokwebikka ng'amasuuka, duvet covers, zitawel, throw-ons n'ebirala bingi ate mmwe abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo.
tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number S09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zai3@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe gya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort.